Mukwano gyange abalungi njagala okubuuzaako nate olunaku olwaleero n'okukwaniriza ku Good Girl YouTube channel. Mukama atukoze bulungi, Mukama atwagadde. Bw'oweereza Mukama tosobola kuviiramu awo. Abamu abantu bagenda ne bawa obujulizi n'ogamba sha bannange yeetete gudde simanyi bikoze bitya aswaza Katonda tebamukwatirwa nsonyi. Bw'oba omanyi ng'ayina gye yakujja, ayina waakutwala, ayina waakutuusizza, oyina kwebaza Mukama Katonda. Tomanya obujulizi bwakuyisizzaamu embeera yonna gy'oyiseemu. Waliwo omuntu akolebwamu omulimu ali mu kusumululwa, so atuwa obujulizi si lwakwejalabya, si lwakutumanya, si lwakukola ki, naye wakati mu kuweereza Katonda n'okusumulula abalala, because kye tulina okuba nga tukola. Akale Good Girl Drawing Nutrition Nsereko Mami Dawson n'olunaku olwaleero ku katebe Andrew Kwali okuba nga atwongerayo n'okutubuulira obujulizi bwe Mukama wa gye yamuyisa, yasumululwa atya nawa waatuuse, ate era bannange twebaza Mukama. Munzikirize mbeere nga mwaniriza tusobole okuba nga tweyongerayo tugenda mu maaso. Oli otya munnange? Kyendi munnange. Mukama akumye bulungi? Akumye bulungi olw'ekisa kye. Webale kubanga okomyeyo. Akumye olw'ekisa kye. Oba yaŋŋamba nina okuwa obujulizi paka. Mukama mulungi. Amiina. Mukama akolamu omulimu. Omaze okuyiibwa. Musumba omulumbye omugambye nti ne kino era kyali bwe kiti. Bazadde tebamanyi wagye mubeera, bo bamanyi obeera walala, kumbe n'omukazi ate abeera walala oluvannyuma lw'okwawukana. Bo bakimanya nti mwawukanye. Kati bo abazadde bakimanya luvannyuma nnyo ng'amaze kunoonyereza. Yes, bakubira amasimu bagamba nti oli mpa maama we yankubira nga banne tusanyusa okukubuuliza. Banne mmwe tukola bulungi. Tukola bulungi bannange, oli muvubuka muto naye ate oli mugagga. Embaga ya Yesu byogedde ebyo byonna naye omuwala takola ki? Taliiyo. Nambuuza ate yalazeewa ne mugamba naye omuwala yagenda. Jjukira namukubira ku Mande. Namukubira ku Mande lwalinga lwakusatu wewati lwakusatu lwakubiri. Wala olunaku lwe navayo ne ngenda ku mulimu. Mikono gye ne baŋŋamba obadde wa? Nga nkoze nzenna nninga luti. Ne mbagamba mbadde wa? Mbadde wa eno Kalamoja. Ekitongole kye nali nkolamu kyali kigaba mmere. Nga tubadde Kalamoja nga tugaba mmere. Kati situation ye Kalamoja mbadde sola jandolinga. Naye ate nga nze mmanyi kyenkola ki? Kyembadde mpitamu. Era nakubiranga nnyo Musumba Ddaani oyo. Musumba Ddaani ono we Mutundwe. Ddaani Mugerwa. Nenkolera nnyo ne Mamiliizi aweereza Katale eyo. Era be basumba abamu ne Musumba Miiro. William be balwana ennyo okulaba nga ntereera. Ne William oyo kati sita gwe nkola naye mu town. Ne balwana nnyo okulaba nga ntereera. Baakusabira. Yes. Ne bakansolinga. Ne bakansolinga. Mukama mulungi. Kati enkola ki ne bwe nakubira bazadde be bagenda okujja ne beewuunya ng'ate omuwala abagamba walala ate nange embeera waki walala. N'ennamba z'essimu z'abazadde njijukira wagamba wali toziina. Nali siziina. Era taata we yajja yaŋŋamba nze omwana namusaba ennamba yo n'aginnyima ng'aŋŋamba tukole bukozi mikolo. Kubanga ne obanga ogenda okufumbirwa ne weesanga nti bazadde ba ppaati emu tebaliiwo obanga baafa okitegeera. At least wabeerayo omukuza oba owooluganda kw'otuukira kati omuntu bw'atuukako obuzibu tomanyi waabwe tomanyi waakutandikira abamu n'okwanjula banjulira walala. So kati bazadde bwe bajja beewuunya nnyo ne bamukubira n'ajja ne bamukubira omukujja n'atuula mu ntebe ne bamubuuza kiki ekyakutwala. Kuba nali nange njagala ku saidi wange wabeerewo abantu ab'oluganda lwange. Kati taata wange bamutya omusajja munene wantiisa. Kati taata wuuno yatya taata wange. Naŋŋamba mutabani soke tubivuge nga ffekka nga nze ne maama wo n'omusumba. Kati ntubeera bana mu meeting eyo. Era taata wange yanyiiga nnyo. Naŋŋamba lwaki baakutuuza bokka. N'atabaawo ng'omuzadde kubanga naŋŋamba baba kukola kikyamu. Kati munnange we bajja ne batuula mu nnyumba
mbazzaako mabega katono tutologenda mu lugendo bulungi ne batuula mu nnyumba mu kutuula mu nnyumba ne batandika okumubuuza nga n'empeta yagigyeko yagiteeka ku ki kagalo kannase ekitegeeza nti gy'abeera aleme tegeera nti ono mufumbo yafumbirwa nga kateeka kagalo kannassu musumba yeyita mutume n'amubuuza lwaki empeta ogitadde kagalo kannassu n'agijjako nalyoka agizza ku lugalo luno olw'empeta lwe bagiteekako yajja yeerabidde naye nga nze already nze nali maze okutegeera kyono omuntu naye banakola tetugenda kusobola kubeera naye okusinziira ku bibaddewo bye batamanyi kyobula twebaza nnyo Katonda nti ffe Mukama atalina levo gyatuteeka ku by'ensi y'omwoyo ffe abaamukkiriza mu butuukirivu omuntu agenda okujja nga walengedde dda kikyali kati bano abannabbi b'obulimba ye aba tamanyi yajja ku presentinga gino mizimu gye kati olw'okuba gwe otegedde ye kati ye we yajja yagiyita mizimu nti mizimu gye gyandoosa nti empeta zibaluse nti bamukwatidde mu bwenzi naŋŋamba egyo mizimu ogenda nnyo mu basumba b'ebika eby'enjawulo egyo mizimu oli ku mizimu biki ekikululiza nnyo abasumba banze muganda wange nze nina abasumba mikwano gyange Mukama bansisinkanyiza era buli gwe nsinkanya abako mu lugendo lwakola ki lwanyongerako by the way kitugwanidde okuba abantu abasiimu obusiimu butya okwebaza nti buli muntu ajja mu bulamu bwo omu ayinza okubeera omubi andu n'omwekokkola naye ogenda mwebaze otya nti alina wakuyigiriza ekisooka akuyigiriza okunoonya Mukama Katonda because buli omuntu wakugolokokerako osembera kumpi naani ne Mukama ate akuyigiriza butya bw'ogenda kuhandolingamu abantu ab'ekikanga bwe batyo nti ogenda sisinkana bangi mu bulamu akoze obulungi mwebaze era omusabire omukisa nakoze obubi mwebaze naye era omusabire omukisa gaye nti Mukama nkwebaza kuba omuntu bwoti ne bwati yajja mu bulamu bwange alina wanjigiriza wano ne wano ate era ebiseera ebisinga buli wetubeera mu comfortable zone kitulema okugenda buziba mu Katonda kituufu kati munnange nenkola ki olwamala ne batusabira awo omutume ng'amaze okugamba nti egyo mizimu era nze tebampa chansi ya kwogera kuba banfunza bwaki bw'omu nga taata w'omuwala yalinga ali ku sayidi yange kuba ate nga ye maama ye olwedde omuwala wamukola ki amumanyi banze nali njogerako ne maama naŋŋamba oyo omwana temujja kusobola ki kukwatagana kyovula ye bwe yatuulanga ng'asirika ng'amukeneka bukenesi naye yali yamulema kubanga omanyi Doreen omanya nti ono omuwala ajja kufumba oba tayafumbe banze maama we yali yaŋŋamba nti yali akima stepmother we yali akima zino bazita credit cards zanaatwalira oba cards zino ez'embaga zanaatwalira abantu be nti kubanga omwana ono omuwala tazira maama oli kuba si yamuzaala asobola okujja ne waba atudde ku mulyango wali yagenda okulaba ava mu nsokolosokolo n'amuwa credit card yamutuusa waki waka okitegeera teyamutuuza waka nga bonoga nti ntuusiza stepmother wange ate gwagamba nti yamukuza ti mumaka kitegeeza nti bye yali akola yali amanyi biki byakola ki byakola byonna maama yabikola ki yabinyumiza nga tunyumya mu conversation yange naye ati yagenda okujja wano ng'amazima omuwala byakola abimanyi nga ne taata omuwala byamuweddeko kuti nga yeebuuza agenda agamba atya mukulu munne taata kati ono omusumba ngali ku kimu egyo mizimu mpuliriza nnyo abasumba kati nze ndi musajja w'emutundu abasumba Mukama bangasseeko bangi okuntwalako mu lugendo olwo kubanga era senga tebaaliwo osanga nandifudde era n'okusomesebwa wali osomeseddwa lwa myoyo gino giwugula oba nebaza nnyo Mukama nti Mukama waba akusimbye oba being nti essomero ly'abaakututtemu abaayina ensonga MSF is like a school wetugenda ffenna ne tuyiga ne tuyitawo nti batusomesa okulwana olutalo ate bwe tugenda mu church ezi zaffe zino ez'oku Sunday nabo ne babaako kye bakola ki kye batwongerako okitegeera nti mu kifo ky'okunoonya omusumba oyiga okunoonya Katonda
Ebaza Mukama olwekyo. Kati munnange bamala otusabira kati Musumba n'agamba taata n'agandoza bikutumaliriza genda okola emirimu gyo. Agenda okulaba omuwala aweeka bbaaga. Bazadde bafuluma naye akola ki? Afuluma. Mwali ekitegeeza mutudde wake wange. Bambuka naye ayambuka. Bamubuuza olaga nfe mutabani waffe yagenda otuwerekera. Nze ngenda sigenda kubeera wano. Tubadduka mu junction. Yakwata lino nazani taata ne bimusobera n'akwata ku mutwe ebimusomera ate tumugobe ne mugamuzeeyi oli yabagambe gyabadde mizimu kati nera ne gino mizimu nagamba mutabani nze ngenda gamba taatawo ndaga mama ne bimusuka ye mama yolode ekigendero yolode omuntu wa mukola ki amutegeera n'agenda nimbagamba mumuleka agende ekyo kyemukye Mukama kyabadde ayagala okukola ki okubalaga muwala wa mukyali n'okuswaza oli senga gibadde mizimu bana abagamba senga gibadde mizimu abadde agigoberawa kuba yeyita Musumba wano wennyini era bwe nabagamba n'akutula kyonna ekibadde kibatabangula yes oba no bagamba n'atuteekateeka naye yagamba gibadde mizimu osegeera kati yasaba ki kyobola nti essala z'abannabbi b'obulimba butwa lwaki nkyogerako nnyo kuba mbirozezzaako mbirabiddole ndabye ku ssala z'abannabbi b'obulimba ekifo ky'okusuma bakwongeramu ki mu busibe mu ndagaano kuba kati wano nze kye nazuula nti bamalayika ab'eggulu waliwo bamalayika abajja nga bambadde amagye kuba nalootanga nnyo nga nyambadde amagye nalootanga nnyo nga waliwo bamalayika abalina emmundu bazze kumuteekako obukuumi kiraga nti bano abaakwata omuwala mu mmotoka ng'ali mwenzi ne banyingiza mu ddondi baali bandaga muwala kikyakola ki kyali okitegeera ne baŋŋamba tugenda kudiiringa naye okusinziira ku byakola kino ekintu kye bamugyamu kinika ekikyafu kyali kiraga nti already mukyafu ate ng'omwoyo omutukuvu takolera wakyafu kati yalinga Mukama andabula nti omuntu gw'oli naye muntu mukyafu mukyamu tojja musobola ku lw'ebikolwa byo kuba we yali agenze gayaaza n'akomawo Mukama yali akwagadde Andrew Katonda waffe okulabulwa kwonna kwe walabulwa nga temunnaba kukola ndagaano nakuteekako mpeta mu kyalo ono still Mukama n'asigala ng'asobola okucommunicatinga naawe n'agamba muntu ali bw'ati yoyo Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira kati nali ndabulwa kati empeta zino okubaluka ng'alaga nti obufumba bukoze eki abusazizzaamu okitegeera kati ono nabbi w'obulimba yagala ekintu kye kitambule ye yajja ng'agamba egyo mizimu bamalayika ba Katonda bayise emiki abazze okundabula by the way oyinza obeera awo abamu temwekwasa ayinza obeera awo n'agamba nze bannaye nange obwange Mukama yabusazaamu nedda Mukama Katonda alina bw'akolamu ebintu era alina bw'akomunikeetinga n'abantu be ate abamu beeruŋŋamya nga Andrew yeeruŋŋamya Mukama yamulabula enfunda n'enfunda bw'oba obadde ojja ogoberera obujulizi bwe bwe bwali nti Mukama yamulabula ne ku mikolo wonna Andrew n'akola ki n'agaana n'alema kati kyonna Mukama bwe yadiiringa naye bwe si bw'agenda oddiiringa naawe oyinza okwagala naawe okukola nti nga Andrew yakola bw'ati Mukama n'akunenya omusango ne gubeera ku ggwe bw'abanga muweerezaawe ng'era ayina obuweereza obunene bw'amutisse asobola omutegula omuntu agenda omujja mangu mu nsi oba okumulemesa okuweereza n'amusimba omuntu agenda okusitula eky'obwakatonda ky'atadde ku mutwe gwe ne basobola okutambula batya babiri so atambula agenda mwawukanye era mu eri eyo nali ngenda kufa sikeeto nziri ezajja essatu ziba kunnyingira nantiga magombe nali ngenda kufa so kati agenda nzirewo omusajja mugamba kati sebo olaba era kati mizimu gye gimututte kati agenze ne mugamba gw'omulabawo nawulira obusungu kuba natukisira n'empulira nga bintamye okusinziira ku stress ze nakola ki ze nalimu kati kyenva ŋŋamba nti kampeeke waka wano kati mu kuvaawe waka jjukira ne Landroad akola ki abanja kati ekyannyamba nti ono omukyala wa Landroad
yali yajjako ku mikolo yamanya situation gyenkola ki gyendimu n'ebirooto bye yaloota ng'abantu bamuga tuloota mu nnyumba y'omuvubuka oyo mulimu omufu mulimu entaana kati naye n'aloota nga oluggi lunyookako enswera n'amanya nti waliwo ekitali kiki kituufu kati ate mukwano gwa anti wange kati n'atandika okujja nga nkonkona ku mutabani oli bulungi awo mwagenda okujjawo ku nnyumba ezo wajjawo ng'omaze kuwasa oba wajjawo nasookawo so nga bakumanyi nga mmanyi era ng'amanyi nti mutabani wange akeera ku makya n'agenda nadda ekiro kati ne mugando maama no twafunye omukyala tugenda kuwasa naga mukama nga mulungi anga olwa nnyo ziriko omukisa nga omanyi nti conversation ne landlord mukwatagana so nakola ki ne ndaba nga landlord naye nga mmanja kati kyenva kati mukumanja okwo nenkubira eyali bosi wange ne muga ngenda kukola ntya kyava ngamba kuziza ennyumba z'aba refugee tugenda kuwaka akazigo ekinawatako eyo nembalamu class gyendimu ate okugenda mu kayumba akazigo mu ba refugee betuwa emmere neŋŋamba nedda nga tosobola gendayo nga keyateeka abalabirira abeerawo emmere etuukira mu kazigo nagaana manyi lwaki katonda gwe nakkiriza mukola ki mumanyi ate already wali wava dda mu buzigozigo mukama akusitudde kiraasi katonda gwe nakkiriza mukola ki mumanyi kye nakola ti omwami gwe nayogera naye omusumba omubambi ow'emunyonyo njogera naŋŋamba omanyi kyoba okola kwatamu byokoze eki byokwatamu ebyanguwa ojja weekwekeko eno kati kye nakola nenkwata ebintu naye nga nnoonya ngeri gye ebintu bino muki nyumba kuba nali ntandise n'okwagala okubitunda TV yange zifuriji zange biki entebe njala bitunda kati munnange nga nkwata kkubo nga ngenda Munyonyo bwe nagenda e Munyonyo omukyalo oyo yajja n'agamba landlord wange nti nsaba ku bisumuluzo landlord n'amugamba ebisumuluzo byawa nti ebyawali n'amugamba wanze unalimba unamugato bakogowe ebisumuluzo amaka gakoze eki gaafudde n'aba ng'akikola ki akimanyi kati munnange n'akola ki n'aba nga asaba ebisumuluzo landlord n'abimumma n'amuga Andrew yagala n'ebisumuluzo bye naga tekisoboka nze mmanyi olina kopi y'ebisumuluzo nakati ngenda lumenya n'amugamba maama gwe twayanjula gwayagala okumenya oluggi gwe yali wali ng'ogamba nti gwayagala okumenya nanga ngenda lumenya zatyo ennyumba zino ez'ebbeeyi ozuwa obuvubuka n'amugamba kati maama omuyita kavubuka omuvubuka yakukola kye yakussaamu ssente okutuuka ne bwoli oyagala muyiti watujjako interview ye talina buzibu kati omuvubuka yakuteekamu ssente kati omuyita kavubuka nanga ngenda kujja ndumenye nga maama luulo lumenye n'agenda bwe yagenda yankubira essimu omukyala nanyumiza nemunga munnange eyo omukyala maama oyo ali ready otuwaka interview kubanga abawuliza bayinzogana Andrew agira ekiroozi ng'omuntu omubulamu bwonna obwo bulinga bw'abantu 10 n'obwetikka obulamu era senga daddy wange katusabe mukama zeyi naye asobola okuwa interview about me landlord wange asobola kuwa interview gye wali oli gye nalindi ne mama wange asobola kuwa interview William asobola kuwa interview bantu balinga nga 10 basobola kuwa interview ku lugendo luno okukakasiza ddala nti ebintu bibaayo omuntu asobola oyita mu mbeera abantu bangi basobola kuwa interview waliwo omukyala ali kasanga eyo asobola kuwa interview ne musumba Miiro eyajja ku scene asobola kuwa interview kama atuwe ekisa n'obugabirizi tujja batuusaako byonna kati munnange agamba omenye oluggi kati nze ndi Munyonyo kati nakola kinagenda landlord wange yakaaba n'amazzi gange yeewuunya sawo yakaaba kuba yeewuunya omuwala kuba yasooka okulaba ekya introduction gundi ya introduction kati nga ngambe introduction ddala teririnnya lya musajja nkakweteekawo sina buzibu nze nateekawo Doreen introduces David kyali kirambulukufu bulungi naye ate ekyono kyajja nga kiriko Doreen's introduction nga actually ebyo bisinga beera mu kukyala n'ogamba Doreen's kukyala abakazi oh my god kati nankubira nali Munyonyo
kati kyenakola nga muganda wange Germany nayitwogera mbuuza bufumbo buli butya kati ng'abantu bambuuza bufumbo mbunyumirwa ntya omanyi ebintu bino tusinga biraba mu bazungu abazungu obufumbo bwabwe obusinga bubanga obuli ku contract ate abamu aba yeetaaga kasente jjukira 50-50 omukyala bamuwaako oba abadde taliwo ku byokoze n'agira kati akufumbirwayo mwezi gumu wiiki emu biki ng'agamba divorce so eno bituuse bakubuuza obufumbo obunyumirwa otya musajja wa nambagamba nti bufumbo bulungi baba nga sina kyakola kati mama wange we twali tubeera landlord wange alina waliwo omukwano gwe muyita maama wa mu kika kya mama wange katwasinkanawo ng'alina omuntu gwayogerako eyafudde nemugwe omuntu yogerako omumanyi jjajja naŋŋamba nange jjajja nange mwana gwe nkumanyi ali sefasa nti oli mwana wa ssenga gundi nemuga bulijjo oli mama wange ng'oli wano anya oluganda tulugwayo ky'oba olaba kiba kirungi abantu okweyisa obulungi naddala amannya gano ag'ebika kyokka no nga muyitako naye nga mmange kati nga naye nga ate nate takola ki ate nga nali simwagala waliwo nkangireko katono waliwo abaafumbiriganwa ekitegeera ono akweka gundi erinnya noono biki omanyi kati fe abalokole tulina oluusi oyise mukisa oluusi nga bonaga kati Doreen Tuition erikomaawo bo bagisoose mu kawondo kakubye edinisa beezaddemu abaana batuuka nti tulina gye tugenda no bamuyise taata n'oli bamuyise bagenda okwekanga nga bannyumba egi taata yazaala eno omukazi n'aleka eyo buli omu n'agenda bibye noono omulenzi ye ate waawaka beeyagadde bagenda okugira bonna bataata ogwo byali ebisobo byereere byasoba okitegeera so kiba kirungi omuntu nga temunnaba nagenda buziba mumanyagana mumanya nti nze nva gundi taata wange gundi ne bw'obanga wamukyawa obanga ogamba nze ekyo ekika nakivaamu kati ndi wanvuma omusaayi gusigala muki tugende maaso kati munnange kati maama wange ono yarayita mama wange senga kati nakubira mama wange nemugamba nsanze muwalawo kukyalo kwenkola ki kwenapangisa nsanze muwalawo mutabani muwala we aba muwala we kuba ayita mama wange senga kyabagamba mumpe ne boogerawo n'amusomera ennamba kati mukumusomera ennamba kati maama nkubira muli mutya mu bufumbo kofe gye tuli kumbe maama yakubira ddoono okitegeera n'amugamba omutabani nga sikyamulaba waki waka yaddawa kyokka nze no maama mugamba bufumbo buki bulungi maama ababuuza yasenguka koza ebintu mwebiri muki mu nnyumba yalagawa kati nga ze maama nkubira oli Andrew oliriddawa koze maama nze ndi wakala kwandi safari omukyala aliwako namuleka yeewaka kumbe ono maama yakuba ekifaananyi ng'ennyumba ejjudde ki seminti ajjudde ki enfuufu nga bw'omanyi nti ewatali eki ne bamusindikira ekifaananyi kati akubira muzeeyi abagamba babuuza muzeeyi bane kino ensonga ogimanyiiko nti Andrew tali waka nti ensonga eno sinagitegeera bulungi naye nange nkyamubuuza kati nga ne muzeeyi wange nkubira Andrew oli wandi up country kati bonna mama ne taata ne banneezingakawo ndi up country okomawo ku lunaku bwe ruti najja nimbalimba taata wange kumbe taata wange information yagikola ki yagifuna buli kimu akimanyi ali up country amanyi amaka gakola ki gasaanawo so kati etuuka ekiseera taata wange mama wange nankubira essimu nensoka ate mutabukira naye ng'omukazi gwe ntabukira amazima gonna agakola ki ne bakubira omuwala tebaŋŋamba nti omuwala baamukubira agamba eno nno nga navaayo bamubuuza nsonga ki yabaminimizinga yabayisaamu amaaso bazadde bange kati ne babeera nga tebateredde okumanya ki ekigenda mu maaso
okitegeera. So kati munnange wayitawo ebbanga tatange nali nkumbi nina gye neekwesa eri sinnaba kusengula bintu awula ndi mukusaba Mukama akole ki aleete obugabirizi. Munne tatange nkubira essimu olwalina lunaku lwa Satadde nga naye gwe muli bw'oba olaba ndi musiru sitegeera sitegeera lwaki nimba nti omukazi gy'ali ne mujjako n'agamba sisita wange ankubire taata gw'ojjako naawe wali towena tutandise taata omujja ku ssimu taata mujja ku ssimu akubye essimu ogamba oluwagamba otya taata sooka oveeko namujjako bujja wakuulako bukuuzi nanti yaŋŋamba nti naye gweloza sitegeera kati nemujjako nsooka nkankana mukka kwali kutya wagamba ndowooza taata ayinza okuba akoze ategedde yes kwali kutya then sister wange nankubira essimu nambulira bintu byonna taata by'omukweka abimanyi kitegeera wabula mukubira essimu omunnyonnyole neki ekiriwo nange nga nkubira taata wange essimu taata nga mpa sitole zonna ate nga taata amanyi bingi n'okusinga nze byenkola ki by'omanyi nampeereza n'ekifaananyi ky'ewaka ng'enfuufu eri waki kiraga nti ewaka sikola ki toliiwo siriiwo munnange ebinsobera kati ne musumba ono gye nali n'anoonyerezaawo ssente nampayo emitwalo 25 agamba tandikira okwo ebintu obisengule nenfuna ennyumba gye nafuna yali ku kyalo okwo nengenda Mukama nannyamba nenoonya ssente awo nempangisa ennyumba yali tumuzibina wali ssente za bitundu landlord nanzikiriza nensengula ebintu nembireeta ku Salama Road ng'omuntu eyali ayigirizibwako ebyawandiikibwa obitegeera ekyawandiikibwa ekigamba nti bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakira ku ggwe ekiri mu Isaiah 43:2 wali wakisomako ngu omanye embeera gy'oyitamu oba ggwe musajja wattu watambulanga otambuze ng'ogamba naye Mukama jjukira wagambako nti wabuuzaako Mukama Katonda tinaye taata William okubanga yo obufumbo bwe bulungi batudde bateredde mwami Nsereko okubanga obufumbo bwe bulungi bateredde lwaki obwange nga tewategeera communication ya Katonda kati nze kye namanya nti obufumbo buno bwali bukyamu ne nabbi w'obulimba yampa bufumbo bukyamu kati nze kye nakola eno mu maaso nagamba kati njagala kumanya mazima kutegeera kati muliro gye gwayongera era nga bw'okisomye omuliro gye gweyongera okubeera omungi nze nennyika mwani Mukama buli gye gwakoma okweyongera okubeera omungi nennyikanga mu Mukama nze nakugamba nti namala ebbanga we mba ndidde ennaku 2 wiki mmalako nga sigikoze eki asigiridde kusaba na kusiiba njagala kumanya mazima so biki gye nakola nga njagala kumanya mazima kiki watuuka n'ogamba nti kati Mukama gwaba ayogera gyendi ng'osanga ogamba wakola nsobi nga njagala kumanya ensobi ze nakola kwe kuloota ekyo ekirooto ky'omusajja oyo nga obunabbi bwe yampa bwali bukyamu kusumululwa mu mutima omutima gwalinganga ogutuddeko ekiyinja nga mpulira gubaluka ssaawa yonna omutima mulwadde gulwadde endwadde etawonyezeka naye nga Mukama Katonda yekka nga yasobola okuguwonya kyawandiikibwa ekyo weekiri kigamba omutima mulwadde gulwadde endwadde etawonyezeka naye tubeera tulina gutwala eri Katonda Bayibuli egamba nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango Hebrews chapter 13:4 nti wategeera akyensomye ekyawandiikibwa kino okuddako emabega gwe atalaba bujulizi osobola okugenda n'obulaba from part 1 okuddako emabega Andre entambula ye yali nfu nnyo kukikwatagana n'okusiba zipu oba ku bakyala nti yali ayina amugulira chipusi
Ngoye. Ayina ow'engoye, ayina omuleetera emmere, ayina owa renti, ayina ow'emmotoka, asasula edduuka. Ng'omwana omuwala atannaba kutegeera Katonda bwe yandikoze, ate byali ku mwana waaki wa bulenzi. Kati ategeera amazima. Otegeera amazima nti nga Bayibuli bwegambye nti obufumbo bwa kitiibwa mu maaso ga Katonda, n'ekitanda ky'abafumbo kiba kirongoofu. That means omwoyo omutukuvu akola ki? Akibeerako, kiba kitukuvu. Kati otegeera nti sigenda kuddamu kutambula nga bwe mbadde ntambula, kangende mpase, Mukama ekiseera kituuse. Sitaani akutegeki. Antega omukazi atali mutuufu, kubanga ebiseera ebyo ebiro by'obufumbo kati naloota nga ndaba nti ntuusi. Nange ebiro byange we byatuuka, abasajja baali bangi. Musumba Nsereko yali mukwano gwange, ng'era tutambula mu nsi ya mwoyo. And was that smart guy, always aba smart, masuuti biki. Kwegamba nga waliwo ekitiibwa ekyenjawulo ky'oba okola ki? Ky'oba omuwa. Ate ng'abaweereza saagala Musumba, njagala muweereza wa Mukama ali simple. Naye ono Mukama gwatissa amafuta amangi. Nga ndabira ddala tunaamalako n'Omusumba. Naye baali bangi nnyo. Bati mu kubuuza Mukama ebuziba ne mugaa saagala tukole ensobi, saagala kukola nsobi. Jjukira ebika byaffe birina engeri gye bitambula, ozaddemu ono, ozaddemu oli, bataata bazaddemu ono, bazadde mwe bali. Waliwo trend eyo omukululu ogujja nga n'abaana gwagala gubasike n'abazzukulu bafaanane ki ekyo. So nze namugamba n'omugamba nsabiraako, namugambanga tubuuze Mukama. Naye bamutomezaako. Naye era Mukama by the way ye Katonda yamuyamba nti teyatuuka mu ndagaano gye watuukako, yakoma kumpi. Nokitegeera. So Sitaani alwanyisa ekiri ku ggwe, nze kati awo Mukama wambikulidde. Sitaani alwanyisa ekiri ate n'otuuka ne mu ndagaano, era ekitanda kibeere kiki? Kikyafuwali. Kwegamba nenkola ki? Neneewaayo, Mukama n'akola ki? N'ambikkulira. Kati mukumbikkulira, bwe namala okusenguka wenti nayingira nnyo buki? Buziba. Kumbe ne mu nnyumba gye ŋŋenzeemu, naye ate mulimu ebitambuliramu ebitali bituufu. Oyingira mu nnyumba omuli obusibe. Obuli obusibe. Nange ffe abalokole Mukama otuwa amayumba agaffe, tuzimbe amayumba agaffe kubanga tutomedde ebintu bye tusisinkana mayumba gaabo. Kati we nayingira mu nnyumba eyo, olunaku lw'engwamu lwennyini abasajja bajja babiri. Kolo nali mumaze okupanga ennyumba yange bulungi, abasajja ne bajja babiri ne bakonkona. Mu kiro. Kati nali nga atandiikiriza okwebaka. Nga bonna otandika okusumaagira. Kati neweeka nga ne bakonkona. Kati nayagala ositule amaaso gano, maaso ne gaziba. Ekikwate binyiga. Wafuna ogwoyo ogwo ogunyigira abantu mu kirooto oba mu tulo nga beebaza. Tosobola kuyita muntu n'akuwulira, tosobola kwenyeenya, olulimi luzitowa. Yali gwe kyali kituuseeko akitegeera. Kati enkera yaalwo Mukama n'aŋŋamba sabira omwoyo gwe bayita ejjini lye bayita geege. Ejjini lye bayita geege. Lye bayita geege. Gwe gwasooka owulira ekigambo geege. Yes, gwe gwasooka owulira ekigambo kye bayita geege. Kati nkubira William aŋŋamba nti geege liba ki? Jjiini. Yesu. Ate nange nfuna kipi okuyiga tekuggwayo. Nabagambye wakati mu bujulizi tusoma, tuyigirizibwa. Egeege liba jjiini. Liba jjiini. Oh my God. Olisabire Mukama gamba olisabire. Olisabire liri mu kifo ekyo. Tulaga otandika otya olutalo okulwanagana n'eggeege. Kati mu kitongole ekiri kye nalimu nasigala nkola ki? Nkolayo. Naye nga tebatusasula. Kuba bwe namala okwetereeza okurikavalinga, mu kyaki eyo namalamu emyezi 2 nandi mu kwetereeza. Kati kankuleko amazima kino Dole Nutrition nti bw'oba oliko okuyitibwa ebyoto by'abannabbi b'obulimba
bakuba mpola mpola nga totegeera kati nze bwe nagenda wali nalimu ekyo eri baali bannemwa ne bantega mukazi eno ekyoto ky'emutudo kyasigala kikola ki kitokota mu nze kati period eyo nanoonya Mukama nga bwe simunoonyangako awo ebyoto by'obusiyazi ebyagolokokera bikomawo bitya bosi wange yampita ogende ewuwe mba nvaayo obwenti nensinkana omuwala mukwano gwange olwo wali ozze wange okola wa kuba mu kitongole ovuddeyo mu kitongole naliyo naye nga mpumuddemu kati nzirayo okukola bampita ngenda okuddamu okulinyowinga empapula kati nvaayo nsisinkana omu ku mikwano gyange abaali Bungereza baali India ayitawo ku boda sweet ngamba saagala kusinkana abantu bano nabalekawa mabega natya nnyo kati mbanzikirira bwenti najeera twawo ngenda okusinkana Range Rover ekuba omuziki nengamba Range Rover eraani ekuba omuziki ngenda okulengera ng'omu ku basiyazi yantapingako yayagala oweerira nga avuga Range Rover ekuba omuziki nayimirira nansuna nga gwe nengamba kano kabonero kakyamu ekyo kyenkyebaliza Katonda nti ffe abalokole osensingirawo mba nzizeeyo ewaka nendoota ekyo mba nzizeeyo kintu ky'obusiyazi nekijja ate kijja kitya kyajja okunkozesa mu birooto ekisajja kati wekyajja nemmanya nti kati guno omwoyo gukoze eki gugolokose jjukira amaka gakoze eki gaafa okitegeera nemmanya guno omwoyo gukoze eki gugolokose nenyimirira mu kusaba nengukuba bwe nagukuba ogwo tegwadda kati mu bbanga eryo nenziramu nendoota ekirooto mu kuloota ekirooto twali mu kyalo w'abamaama waliwo engeri y'akataba kuba tulinayo mujjajjange gy'alimira bayitayo ku mayanja waliwo engeri y'akataba kati mu kataba ako ngenda okulaba kagejja kafuuka ennyanja omusambwa gw'amayanja ne guvaayo mu nnyanja eri wansi kati bwe gwavaayo nze nange kenyini nakyewuunya kuba gwe gwasooka n'okugulaba bannange egimyo gingiri gya ddala kati bwe gwavaayo gwali ku ntebe nnene nga ngulumivu nga baagusiba enjegere naye nga guvaayo eri wansi ku ntobo gujja waggulu naye nga gubulukiramu wa ewa maama bange gubulukira waggulu kyenva ngugamba gwe toyina kuvaayo nkuzaayo nkusibirayo naye nakozesa amaanyi ge sitakozesangako nkuzaayo nkusibirayo nkuzaayo nkusibirayo nenkozesa amaanyi mangi ngenda okulaba omusambwa guli kukola ki guddayo nga naye nga bagusibye ku njegere guddayo nenguzaayo bwe nawawamuka bwe nti nembuuza William naŋŋamba ndoino okusaba ennyo kuba ekikuliko si kya bulijjo ate wali wakulirako nnyo ebukojja omanyi ne matano gundi eyo Saidi zina strongholds eri abaana naddala abazzukulu abo bino bibajja bajjwa bikoze bitya tugibuusa maaso tukuba nnyo egyebika naye ne matano paati kati munnange neguddayo nimpawo muka nagenda okudengulu nga manyi maki matono kitegeeza nti nali mu lutalo kati Mukama n'atandika okunteekateeka awo nga bono olwotambula omusingi teguteredde nagala zimba omusingi kati nembuuza Mukama waliwo wembuusa wali nti nabuuza Mukama kiki ekyaleeta amaka gange okukola ki okufa oyagala okumanya oddeme kuddamu gwa mu nsobi y'emu kati no ngenda kiyisa mu barelative nti naloota omukyala nga ŋŋamba nti Andrew amakaago gafa lwaki waliwo nti muganda mu barelative bo buli omu eyakyankalanya amaka mu barelative bo mulimu eyakyankalanya amaka nembuuza ku abo ani kati mukyoti mba nkomawo okubuuza omukyala oyo ani gati omukyala nagenda okusanga ng'akoze eki avuddewo naye nga sitegedde mukyala muntu kyoyo kati nenyingira mu buziba mu kusaba bwe nayingira mu buziba mu kusaba ndyoka ndoota ekirooto abamu ku be barelative nga ŋŋamba sha
otuyitako oti tosobola tuyitako sebo gwe wasefe tusigale emabega gwe balabewo gwe fe tulina okubeera mu maaso kati ngenda okulaba nga bwolaba emiti egyo bwe giri ng'emiti egyo era gyali nga bwe giti nga bagiyooyoose bulungi gyali miti migavu gibirako empafu gyali ebiri nga bagiyooyoose nga bagikirininze bulungi bagisiga ne make-up omuntu eyo ku barelative kyenva mubuuza muleke munammwe musiga muti emiti make-up kati mu kirooto muli ngenda okulaba bandeetedde enkoko embisi njirye embisi kyenva mbaga nsirias nkoko ki mbisi empawamuka omuntu oyo nendyoka mukola ki mutegeera nti saddaaka bagikolera mu ki mu nkoko kati ate omuntu oyo yansabako n'ekifaananyi ky'obufumbo nensharinga ekitegeeza muggwe singa tebakusaba kifaananyi olowooza obufumbo bwandibadde bukyaliwo tebwandibaddewo kuba nti yali mission kati baatwala omuntu omukyamu ekiraga nti noono yali kikozesebwa mission yes nja kutuuka waawo kitegere bulungi yali kikozesebwa naye ne batwala omuntu omukyamu okitegeera kuba mission yalimu abantu nga 7 abali baagala okunzikiriza kati munnange nendyoka ntegeera nti noono omuntu ku mission yakola ki kati be bantu bameka omusumba oli ono nabbi w'obulimba noono ne relative be bantu bameka 2 n'omukyala be bantu 3 kati nyongera okukola ki okusaba ngenda ebuziba tandika okulaba ku barelative era besijja kwogera kuba relative kigatta relative wa mmange wa kitange kati munnange nitanga okulota ku barelative nga baŋŋamba gwe olina okusamira nembaga nze sirisamira nze ndi mulokole sigenda kusamira n'abamu barelative ne bajja ne baŋŋamba Andrew Osago olina okusamira nembaga nze sirikola ki sirisamira kati mu mbeera eyo nendoota ekirooto nga ndi mu ssabo nga bandeese mu kikomera nga kino naye nga mulimu akasiisira ennyumba kati ne banyingiza mu nnyumba ng'ennyumba eyo erimu entebe y'abakabaka kati mu kuntuusa mu nnyumba eyo entebe y'abakabaka eyo omusajja kyava ŋŋamba yasumika bakabaka nti tuzanyisa okulaba kabaka nembaga nze siri kabaka nze ndi kabaka wa muggulu naga nedda oli kabaka gwe natula kweno ntebe konza anze siri kabaka kyava ajjeyo zino ensimbi ze batunda abasawo abaganda naga kale katukebere n'asuula nti ankebere munsulewo ssente ankebere nemuga nze eggulu lyankeberakebera dda naŋŋamba lwaki otumalako emirimu nemuga nze nkugambye eggulu lyankeberakebera dda namuga ntula ku ntebe eyo nemuga sigenda kutuula ku ntebe nze ndi mulokole olaba amanyi g'obulokole nembaga nze ndi mulokole kati kyanva ngalamiza nti ankuba embooko nangalamiza nankuba naye ng'embooko tezikola ki nensituka nemusekerera nemuga nze ndi mulokole kyava waliwo abakyala abaali batudde mu ssaba eryo kyava nga twakugambye naye ng'abaali bambadde nga ba ajati kale ate mu barelative mulimu abasiraamu n'abatali baki basiraamu kati munnange nkola ki nga abagamba nti twagamba tajja kubikola oyo yakola ki yalokoka amin ne sitaani bw'aba yakonfirm ekyo kirungi ekyo sitaani akimanyi nti ndi mulokole n'abagamba oyo yalokoka abakazi ne banga oyo yalokoka kati mba nfuluma bwe nti ngenda okumulengera ng'alinga wali ng'amenya amafumu ng'amenyeramu obusungu byabadde agenda okukusumisa bigande byabadde agenda okunsumisa kati ng'amenyeramu obusungu kuba nkoze eki ŋŋaanyi kati nenfuluma kati mu kufuluma bwe nti nenengera akawala gakambadde tummini ate nga kalina ssente zange kyenva ŋŋamba omwana gwe nali naye baga omwana Yesu tigenda onkimire ssente zange w'omukyalo oyo nze nenfuluma gate nempawamuka mu kirooto kitegeeza n'omwoyo gw'obwenzi gwabbanga ssente zo kubanga leero abenzi tebagaggawala omwoyo geego oguwangula otya ng'owangudde ne wano n'omugiini ogwo kati era emyoyo gyasigala gikola ki gijja kuba we twali omusajja yali musamize era nga bw'ogenda ku nnyumba ziri dorin takubanja gwe weebanja n'oleeta
ng'abaleka ng'era abantu bekamfatingirawo. Vaku bino wootuuka nga lumu ogenda owulira landiroodi sende wekamfatingirangawo ffe tatubanja kumbe ye alina kyakola ki kyabajjamu kyabajjako. Yes. Kuba nalootako ekirooto tugenda kujja otubuulire ewatali kubanja ennyumba ze mwabeerako because abantu bangi batumira amayumba mubapangisa embeera esigala etya awo twagala otulambululiremuko katono sooka oluke.